Ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'okuna omwaka 2021 Eklezia Katolika mu ggwanga naddala essaza ekkulu erya Kampala lyabuutikirwa entiisa bwe baafuna amawulire ag'okufa kw'eyali Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Dr. Lwang. Ono yasangibwa afiiridde mu kisenge mwe yali asula nga waali wabula ssaawa zokka okutuuka ku mazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo. Ssaabasumba nga tannafa eggulo limu yasooka kwetaba mu kutambuza ekkubo lya musaalaba ku Lwokutaano. Kati giweze emyaka 2 bukyanga tuva ku maaso era nga wategekeddwawo misa ku Lutikko e Lubaga okumujjukira. Ekulembeddwa mu Ssaabasumba Paul Ssemwogerere eyamuddira mu bigere ng'ono yaggyibwa mu ssaza lya Kasana Luweero nga lino n'okutuusa kati terifunanga musumba okudda mu kifo ekyo. Ayi Mukama nga bw'oli ow'ekisa ekitakoma tukuwanjagira nga tukwesengereza ekitambiro kino omuweerezaawo Lwang omwepisikoopi waffe yali akyali mulamu kyeweerezanga ow'ekitiibwa. Ssaabasumba Ssemwogerere atenderezza omugenzi olw'omukululo gwe yaleka mu ssaza lya Kampala amwogeddeko ng'omusajja eyayagala ennyo enkulaakulana. Yalwanira obulamu obw'omubiri mu byonna bye yakola mu masaza ate ne mu busaseredooti bwe masaza 2 okulaba ng'omuntu asitula embeera ze era ng'ava mu kubonaabona yeyagalire bulungi mu nsi Katonda gye yamuwa nga atereeza ebyenfuna atumbula ebyenkulaakulana mu bulamu bwe. Asabye Abakristu bulijjo okwetegekera okufa. Lesoni gye ndaba mu kufa kwa kitaffe Ssaabasumba kwe kubeera abeetegefu obudde bwonna bwonna kuba tomanya Katonda waakutuukirako. Bangi bafa nga balwadde ne tubajanjaba ne tubateekateeka naye ate mubeeramu abafiirawo. Oluvannyuma lwa misa akulembeddemu Abakristu okulamaga mu kifo awaagalamizibwa omugenzi Dr. Lwang ng'ono yaziikibwa munda mu Lutikko. Baganzise ebimuli ku ntaana. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.